Ihangu w'endagaano nakweshingiza nakushaba mukama ebyo byona bibambuze bibangambira taata bitemu sitambo bitemu mukono gwawe taata abantu mukama barungi bona okukuntura nakushaba ntobereza abantu barungi abantu abashemeire abantu abakuza omu biteekateeko byangye mukama nikirebeka eshareegi yahikire ndi aha nanye ninyenda obuyambi obwaberere banje ninyenda ngu bakurege ikyakabiri nyowe ninshaba kapito tindi muntu orikwenda kushabiriza abakuba nyine emikono kwihaho okuzaara n'okushitama omusajja musirikare yagenda eyo Kongo naye ayina amaka amalala yahoza kimwe ayina famire nene simanyi biki ayogera bindi nange sina byakumuddamu byokora n'abaana sibisobola bifuna oluseera ntunda ebyo ebikuta byoli mukulaba ebyo ninyongerezako olusi oba omuntu ayina engoye zayagala kumwoleza oba olusi kirininga bwenti angambe jangu bwoti ningendayo ebisente nimusondasonda waawo nyongera kubeeranga mbaanirizaako nnyonyeni ddala mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu wena gy'oli mukwano gwange gy'osinzirira okubeera nga otulaba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mukwano nyongera bwongezi kubeera nga nkweyanza ate okola ekisingira ddala okuba nga gy'amakulu mwena abasobodde okuba nga mutuwa obuyambi obw'enjawulo yonna gye musinzidde eriyo abali e Dubai eriyo abali e Qatar eriyo abali mu USA mwena mukwano tubeeyanza bweyanza olw'obuyambi obwo mutuwadde. Recently waliwo omukyala bagamba omukyala oyo bwebaza nnyo omukyala abagiddwa nga Fauzia ali Dubai webale nnyo obuyambi obwo bwatuweereza mukwano era nkakasa nti obuyambi bwatuwadde tugenda kuba nga tubutuusizayo ddala bulungi nnyo nnyini ddala mwena abakomentinga abasharinga abalikinga abasubscribinga twongera bwongeza okubeera nga tubeeyanza amanya n'eddoboozi siri mulala okujjako Namwanje Irene nolero tukinyeetunye eggendo mukwano tulinako ate mu nfo emu eno nno gye tutuuse mukwano gwange tulinayo maama waffe tali bulungi maama ono nno saagala mugatteko bitiibwa ate ebirala Nalongo nga bwe nabagamba nti ekitiibwa ky'obwa Nalongo tekigattibwako Nalongo tumutuuseeko naye nga tali mu mbeera yeeyagaza embeera nnungi nabagamba mu abali eyo ng'olina omutima omuyambi bangi manyi nti mwetaaga okuba nga muyamba naye nga temulina bwe mugenda kutandikira tubaleetera emboozi nga zino okubeera nga muziraba ate ne mufunamu obuyambi obw'enjawulo n'okunyolwa n'okunyigirizibwa muli mutima ne mumanya nti abantu bino ebintu bituuka ku bantu mu bulamu obwa bulijjo sigenda kubanga mbalwisayo tugendagenda butereevu ewa Nalongo asobole okubanga atubuuzaako abuuze ku balabi ate n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo. Nalongo tusanyuse nnyo okulaba. Nsanyuse okubasanga. Oli otya mukwano? Bulungi mpozimu. Nalongo genda kwongezaako ku ddoboozi embeera etambulidde etya? Embeera si nnungi. Embeera si nnungi era tugiraba munnaye tukusanze wano oli ku baana baffe bawaka caayi era nakati balwadde abaana balwadde baddukana bombi balwadde baddukana balina ekifuba kyokunywa n'ekyokulya kale embeera si nnungi ate nga olwo olusi sikola singa mbadde n'akalimu wakirika entetenkanyawo kati Nalongo nga tetunnatuuka yeyo sooka onnamusiza ombuulizeko ku balabi abakulaba obabuulire ku manyago bategeere nti no tulina ono twogera ogenda tunako mu kamera Nalongo abalabi mbabuuziza sanyusa obawuliza gye muli yonna amanya n'eddoboozi nze Grace Kayesu Chala Grace Kayesu Nalongo umanye ennyumirwa nnyo erinnya lya Nalongo saagala mugata kitiibwa mukama abakuwe bagala mukama nawe abakuwe nsaba Katonda nange abampe nga Nalongo bwayogedde weewaawo kakati Nalongo embeera ekutambulira etya? Embeera si nnungi naddala kusasula ennyumba eyo naddala ebyendya ndina omwana wange oyo wuyo atudde awo naye tasoma ali awo abadde asomera eyo mu kyalo namugjayo oluusi ng'ebyekibuga amanyi nja kutetenkanya oluusi nfune akasente mutwale mu ssomero naye byalema embeera y'akasente ate taata w'omwana taata ali wala omusajja musirikale yagenda eyo Kongo naye
alina amaka amalala omukyala wakubiri. Oli mukyala wakubiri. Kati ye ayogera ki ku nsonga y'omwana okubeera ng'asoma? Agamba talina ssente, nasooka nenkubira essimu abeewaabwe ne bagezaako okumpa obuyambi naye kirabika batuuka nabo ne bakoowa essimu bwe nzikuba bazifuula bisi. Abeewaabwe bwayogerako nabo tobagambako nti oba at least nze munfunira akasente nfune ka bizinesi gesobola okwezawo? Ekyo nabagamba kyafuuka nga luyimba akibagamba era sikijja mu kanwa ne Ssaalongo mbimugamba singa wakola bwotyo nompaayo esente nenoonya akalimu kenkola nandibadde nga siri bubi nnyo akuba njagala kukola. Singa nali ndi mukyala agamba mbu saagala kukola byandibadde bigamba mbu embeera enduma era nange bwendi naye mpulira omutima gwagala kukola. Kakati abasaidi ya Ssaalongo tebatwalanga obuvunaanyizibwa bagamba nti oba omwana omumpe oba abaana bampe tebeefiirayo. Kati Nalongo wano wetukusanze opangisa abantu wano opangisawo sente mmeka? 11,000. Naye zo zifuna otya? Zifuna oluusi era ntunda ebyo ebikuta by'oli mu kulaba ebyo nyongerezako oluusi oba omuntu alina engoye zayagala kumwoleza oba oluusi kiriininga bwe nti angambye jangu bwoti niŋŋendayo bwebutyo obusente nimusondasonda. Kati ekyokulya munnange bwe buzibu naddala abaana bano bagala kunywa amata obuugi bwa soya kati labaayo ng'okuddukana kuno kubamalamu amaanyi n'amazzi kiba kyagala banywa ekyokunywa n'obeera omutwe kale ng'olaba tobitegeera. Weewaawo tuli mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Gwe wenna mukwano eyakatweyungako tuli mu mboozi tugenda tubaleetera ate abantu ab'enjawulo abatali mu mbeera nnungi. Baganda baffe bano embeera tebagyeyagaliza, weewaawo nabo beetaaga okubeerako mu mbeera ennungi. Twongera okuba nga tubaanirizaako nnyo nnyini ddala mu puroguramu yaffe eya Taasa Obulamu. Yonna gy'osinziira mukwano gwange ne tunyoleramu nammwe abafunye ate ebizibu ebitali bimu, nammwe ate mu ngeri y'emu abafunye ebirungi. Nabagamba mwebaza Katonda asobola okuba nga abongerere ddala. Naye gwe wenna Katonda gwasobodde okuba nga asuumusaako ate ku balala teweeyagalira ku banno kuba embeera weewaawo si be bagyesombera tebaayagala kubeera nga bali mu mbeera ate bwetyo. Tulina Nalongo olunaku olwaleero. Nalongo akutegeeza nti abaana balwadde, abaana kwegamba embeera mbi era nga yemulaba abaana tusanze bakaaba, ekyokunywa tewali, tumuguddeko mukazi wattu ng'embeera ate temutambulira ddala bulungi. Weewaawo nabagamba kamukamu gwe muganda, omutima ogw'omuyambi ffe nga abaTaasa Obulamu ne ttiimu yaffe gwe tusingira ddala okuba nga twetaaga. Ne tubeebaza mu ngeri y'emu abasobodde okuba nga mutusuulayo ate akantu bamutusika ku mukono ne mugamba abantu bannaffe bano katusobole okubaako nga tulina akatono nnyo tubawa. Weewaawo naffe sifa abayina ennyo naye naffe tusobola okuba okuyambayambako ne tubawa akatono ako tulinawo. Tugenda kuba nga tweyongerayo ne Nalongo waffe asobola okuba nga tuwayawayamuko ate tumanye embeera ki Nalongo mwayita. Gomulayo bulungi tukusigira ekifaananyi n'omanya bannaffe bano embeera mwe batambulira. Weewaawo ggulusi eyinza okuba tennabakutuukako naye ate teweeyibaala. Nze nyongera bagamba nti temweyibaala, embeera esobola okujja. Puroguramu zino zibayambako okumanya nti singa embeera enezze nsobola gihandolinga ntya. Eriyo abamu abalowooza okwetta, nabagamba okufa teberangako solution mikwano. Okufa si solution, teweeyimba mukaguwa tewetta. Ne Nalongo waffe weewaawo atali mu mbeera nnungi naye yasalawo ate abeerewo. Nabagamba mwebaze omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu ekyabeera akuwadde kuba kyekisingira ddala okuba ekikulu. Teri mbeera ya lubeerera, embeera ekyekyuka mpola mpola. N'olw'ensonga eyo tuyambeko bakadde baffe n'emikwano gyaffe baganda baffe basobola okuba nga bakyusa ate ku mbeera gye balimu kubanga si be bagyesombera, si be bagyeyita, teri ayagala kubeera mu mbeera mbi. Sigenda kubanga mbalwisayo sayidi eno, tugenda kuba tweyongerayo ne Nalongo ate twogera okuwayawayamu. Kaakati Nalongo wagezaako okunoonyanoonyako ku by'okola nebiba bitya? Byokola n'abaana sibusobola naye abaana bakyali bato
naye nze nsaba era ekyetaago kyange singa nfuna kapito nimbeerako awantu wentuulirako awo nga ntunda ebintu byange awo. Kati gwe nga gwe muli owulira bizinesi gy'osobola okukola? Bizinesi gyensobola naye eyagala ssente nga dayale ng'eyo okutunda amata, kuguza amata ago yensobola, kufumba caayoyo bano nga ntundirawo amabisi, wali nga ntundirawo amafumbi. Wali ogezezako kunoonyako ku dayale ezo? Wali abalina zi dayale ezo nga beetaaga abakola? Wali ogezezako? Nnyo. Singa eriyena era bamanyi oyo omuvubuka abaleese amanyi kusooka n'okusooka amanyi we nali nkolera amadayale gamu. Kakati maama twogedde kuno nakuli gwe omulabi njagala omusigira ekifaananyi wavaawa okujja wano ate wetukusanze? Nze okuva ewaffe mukyalo mu kitundu nze nveeyo Isingiro nojja eno wajjanga ozze kukola? Najjanga nze kukola. Kitegeeza wajja okyali muwala muto. Omwami wamufunira muno mu Kampala. Mpozzi wagambye omwami oyogerako naye omukondakitinga ne muba nga mwogerezeganya ayinayoko obuyambe butonotono bwakuwaayo? Obuyambe ayinza okuwa nga mwezi guno nayisanga emyezi 3 kafunyeyo oluusi bwatyo ng'akusuulira ng'akuwa awo awoza kimu ayina famire nnene simanyi biki ayogera bingi nange sirina byakumuddamu. Omuntu akuzeemu bw'ati ate gonamuddamu oti tulina kyakumuddamu oba olina kusirika n'olinda kyaba akuwadde kyekyo oba takuwadde naawe n'otetenkanya. Kati nalo ng'abaana okugambye abaana balwadde wabafukutte mu ddwaliro? Ate sente ndina nagenzeko mu kiriniki era ne bagulako obudogolo bwe buti. Kati bali batya? Bali awo mpola naye amaanyi era naawe obalaba n'omukazi obalaba bagonvu. Kozi kali ke kalinamu otwanyi naye mulaba mugonvu. Baze batugambye osolooza ku bikuta n'oyoza ku bikuta ebyo era nabyo oluusi ne binvundako nimbiwa kasasiro. Era mbadde ngenda kubuuza nti ebikuta byo babigula bandi badde babigula naye eno ndi munda nze singa mbadde kumpi ku maini ate sisobola naddala kubyetika mbitusa eri ku maini abali kumpi ne maini bagamba babitunda bulungi. Naye nze ngenda obafuna oluusi ate ekisawo kya 13 ojeewo 12 olina ebisawo nga 3 oba 4 ojeewo 12 obiwadde wa boda bisomba biteeke wali ogenda kubalabalamu nga tolina kyafunye kyamaanyi gyesa ofunye amata g'abaana. Naye n'ebyokwogera bimpeddeko. Kati naalo gwe obadde osaba ki muli nga bw'owulira ki ky'owulira ky'oyagala? Nze singa nfuna omuntu ampa kapito amazima gennyini n'ekirala ninkola oba ninfunayo omuzira kisaagamba kakwate ku mwana wange ono asome bintu bibiki ne kapito. Weewaawo tuli mu mboozi ya Nalongo. Olugendo lwa Nalongo si lwangu, luwanvu. Alina omwana ow'obuwala, omwana tannagenda kusomera tasoma. Naye weewaawo buli muzadde yenna gy'ali yandyetaaze omwana we okubeera nga amuwaata omusingi omulungi n'okusoma okulungi. Naye Nalongo obusobozi engeri gy'atabulina omwana ate akyatudde waka. Ate kwogase n'abalongo abalwadde essaawa zino bombiriri balwadde n'ekyokulya kibeekubya mpi okukifuna aluba lutalo lwe bafunye nga bafuna ennyumba akugambye nti ennyumba gisasula emitwalo 11 naye olw'olumu zirabika olumu ne zigaana. Omwami Nalongo agambye omwami ali luddawa? Ayeeyo Kongo. Omwami yagenda Kongo nga bwakutegeezeza yagenda kola naye buli wagezako okwogerako n'omwami mwami amugamba nti ye alina famire ennene alina ab'okuyamba bangi n'olw'ensonga eyo n'aleka maama waffe mu bbanga nga talina buyambi. Nalongo akugambye ekirungi tasabye nti bamuwe wabula ayagala kukola. Magamba nti
okwekolera nze ndaba kyekisinga kubanga oli tagenda kuwa kyennyanja awula ina kuwa ddobo oyige ate engeri naawe gy'oyinza okuba nga ovubamu ebyennyanja. Nalongo ate wankoze bulungi nnyo ansanyusizza nnyo eri abeera mu mbeera eyo gamba nti ze bampe ye yeetaaga kapito asobole okuba nga akola agambye asobola okukola mu dayale ng'omu nafumba ku kacaayi ate nasobola okuba nga abeesaawo abaana be yembeera nno gye tukyalimu embeera ya Nalongo oli mu programu eya Taasa Obulamu gwe wenna atwetaaze enamba ku screen yaawo ejja kuba nga kweri nnyo nange ngenda kuba nga nkikuddiramu enamba eri 0701 36 3204 enamba ey'omukwano gikubeko tujja kuba tukwata bulungi nnyo nnyini ddala weerezako ka WhatsApp message mukwano tujja kasangako oba weereze SMS tujja kuba nga tugisangako gwe wenna yeetaaga okuba nga otusuulirayo akantu tusobole okuyamba maama waffe tukaaniriza mu mbeera yonna neekaba katono katya nabagamba nti kamukamu gwe muganda ate abaganda bagamba emmeeme sinabaganda bokabula ne Bayibuli emmeeme gabagaba enaagejjanga so tugezeeko okuba nga tuyambako bannaffe tomanya nawe Katonda ali kujjukira ate n'akwongerako ku ebyo by'olina mmwe mwenna abaliyo nga mulina zigoloofa nkibaddiramu ate nga kino nkibagamba olina goloofa oli bulungi Katonda akusumusiza naye nga olina gw'osobola nakuba nga oyamba oyisa bubi abantu mukwano Katonda lwalitwala ebintu ebyo oli ejjusa oligamba singa ate at least nayambamuko ku baali obubi n'ofuna empeera mukwano tugenda kubanga tweyongerayo ne Nalongo waffe Nalongo akyali bize nti abaana omanyi bamutawaanya balwadde onaakaaba oli yeetaaga okulya tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya Nalongo waffe ate tulabe wajje egenda okuba nga eggwera gwe wenna atanaba kuba nga osubscribinga osobola ogenda ku YouTube channel nteekamu olutambula mu Uganda butereevu programu ya Taasa Obulamu ogenda kubanga ogifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya Nalongo kakati Nalongo otugambe nti gwe bakuwa kapito osobola kubanga olumbola kati zimanyi nakumanya kuba bintitiriddeko binsuseeko kuba emboozi yo yeeraliikiriza kati ono omwana ow'obuwala muwala awo ogulugambye atasoma tamu ewedde yasoma oba nayo teyagisoma kuva mu korona ye teyaddayo tebakukwata manyi gavumenti ngenda negamba tikakati mba temuziza abaana ku masomero tugenda bakwata munange kirabika kisa kya Mukama akyambyeseko engalo ab'amateeka okujja okunoonyereza ne batamu kati Nalongo waliyo amasomero ga gavumenti wali ogezezzaako twala era nabo bansaba esente ze bansaba basaba kumi na meka nagendayo nembuuza 17 10 uniform ng'omwana afunye uniform engatto buli kimu then school fees nga 7,000 ezo zitandika nazo sizirina wagezaako gendako mu bakyamaanyi b'ebitundu gimanyi oluusi babeeramu n'abantu be bamanyi nti oba kitongole nti omwana basobola omukwatako banga basponsa ngaabo era nagenda omwana wa chairman w'abavubuka namutuukira nemugamba buli kimu omutuukira nemunyonyola ne byona atasoma ati ye nakuddamu ati nagamba waliwo abantu abajjako naye neerabiramu saakujjukira naye kandabe waliwo omukyala gwe nali ntambula naye bwanaakomawo njamunnyonnyola ndabe ekyokukola kirabika yegwe omulundi ogwokubiri kirabika kwe kukunnyonnyola era munnange ffe tugenda tubanoonyako mpolampola waawe tomanya Katonda aba akuyambye kuba byonna saala simaanyi gaffe naffe tukolako ekisaanidde Katonda ate yasinga okumanya ebiba biddirira kale maama waffe nno Nalongo sagala muyita maama njagala muyite Nalongo kubanga ekitiibwa kya Nalongo yakinjagalizza nno ayagala nange mbazaale abagala munange wakolakola munnange omwana buli omu aba ne riziki ye buli omu aba n'omukisa gwe kuba gwe tomanya eri abazirina nno nga n'abaana abanoonya tabalaba naye nga atalina sente kati waawo Nalongo abansabidde omukisa nze ani akugaana munnange okutala ku mukisa gw'obwa Nalongo kansuubire nti nange abalongo nja tuuka ekiseera Katonda abampe bw'anaaba ayagadde weewaawo kati Nalongo ngenda kubuuzayo akantu katono nnyo abaana abali eyo ab'obuwala ku
kubanga abaana bangi tebakyawulira bakadde baabwe bangi abeekoze ebintu ebitasaana n'abavubuka gye bali abakyalina amaanyi naye nga tebaagala kukola era gwe kalowoozo ki koyinza obbasuulayo oba ntanda ki gy'oyinza obbasibirira semunnange ekisooka ndi mukazi mulokole ekyokubiri omwana w'obuwala kiba kyagala oba omwana omuwulize mu maka n'ekyokubiri kalowoozaako kakulu nnyo hawa abantu ng'abaana bakulabira ddala bulungi omwana w'obuwala olina okuba omwana omuwulize eri maama ne taata ekyokubiri nabaana abantu abalala b'oku kyalo manyi nzewe gye nakulira eyo ewaffe eruweero nga bakusanga oli omwami n'akusanga n'akukuba emboko nga tomubuuza naye nga era anti era abagenze mu kiti kya maama oba kya taatawo bwe tolowooza mbu olina okuwa ekitiibwa taata yakuzaala ate oli omulala bonna bali myaka gimu olina obbawa ekitiibwa nga taata ne mami wobawa ekitiibwa ate abavubuka bano abalina amaanyi naye nga tebaagala kukola bakyalina embavu ezisobola okukola naye ate tebaagala kukola abavubuka abo mbakuutira baba abavubuka ab'amaanyi oba bagala kuwangaala nakufuna birungi balina okutya Mukama balina okuba abavubuka abakozi awo embeera ejja bagondera owewaawo Nalongo waffe nno bw'atyo bw'abagambye mwenna abali eyo abavubuka nga mukyalina amaanyi agakola abakuutidde mukole ng'amaanyi mukyagalina nammwe abaana ab'obuwala muwulirize bakadde bammwe n'omuntu omulala alina gw'osanze mu kkubo leka agamba nti ate nze mpulira taata wange yekka na mama wange bonna baba bantu bakulu baba bakuzaala kati Nalongo engeri gy'ali mulokole nga bw'akitugambye Nalongo ogenda tusimbula esaala egenda okutujja mu kifo kino Rukwera nakusiima nakwebaza omunyambabazi owaleeta abazaana baawe aba Mukama okabampityaho ekitiinisa kikugarukire Mukama yebare ninkwebaza ntaine bugarukire Ruhanga Rukwera omunyambabazi ayi Mukama wahangira ensi n'eiguru owabaleeta Mukama obebembere kandi obagarireyo buhoro kuko wabahikya kunuya buhoro nantakukiteekateeka nantakukimanya kyakitari omu bwongo bwange nari omu biteekateeko byange konka Mukama nikireeba niwe wakiikiriza Ruhanga Rukwera ayi Ruhanga w'endagaano nakweshingiza nakushaba Mukama ebi byona bibambuuze bibangambira taata bitemu sitambo bitemu omukono gwawe taata abantu Mukama barungi boona okukuntura nokushaba ntompereza abantu barungi abantu abashemeire abantu abakuza omu biteekateeko byange Mukama nikireebeka eshaara egi yahikire kandi abazaana baawe aba Mukama obebembere taata nkuko porogaramu egi kuba kugigendesa Mukama obahereza omugisha obahereza amaani obahereza obushoborozi n'obwenge taata obagumye Mukama abantu barabagume nibatunga Ruhanga Rukwera bagume babeere omugisha mu izina rya Yesu Kristo Mukama waitu amen. Nalongo ogera sibula abantu mu lulimi lwosinga okutegeera manyi nti olulimi lwo lwosingira ddala okuba nga otegeera ngalo nsibulira abalabi mu lulimi lwo lwotegeera abalabi n'abasiima n'abeebaza aba porogaramu egi nagisiima nagyebaza omu izina rya Yesu Kristo Omunazareeti naboona abakutureeba aha porogaramu egi amazina nanagagambire nimbasiibura nimbagira nti Mukama bangumize kandi abampeera obusinge porogaramu egi egende ekwate buri omwe ori nkanye n'ondiijo haza Ruhanga kitemu omukono muhango ebeere y'omugisha ebeere erikwera abantu mu izina rya Mukama waitu amina. Akati Nalongo nsaba obansabire ku buyambi mu lulimi omanyi wali abamu betuleka ebbali oyinza okukozesa Oluganda ate olinata ng'alupikingamu katono ate eriyo ate aba tribe eyo nga kijja bayamba okwanguwa okutegeera kikyotegeeza nsaba obansabire gwe byosinga okwagala. Ebigambo ni bike porogaramu egi abakugihurikiriza n'abakugireeba ndi aha nanye ninyenda obuyambi obwabeerere bange ninyenda ngu bakurege ekyakabiri nyowe ninshaba kapito tindi muntu orikwenda kushabiriza abakuba nyine emikono kwihaho okuzaara
n'okushutama nikyo kyandeeteire obworo. Ubundi nkanyine sente konka Ruhanga yagira owu yakwataho akampereza nka kapito era akagira ati ubwo omuntu kanyimwiheho omwerere wanje ogumushomese nyine omwana w'omwishiki aine emyaka 13 hariyo mukashitami nawe nayenda kushoma hagira owakwatibwaho mbwenu akamunyamba akamushomesa nawe ekitiinisa nikigaba kiriyo kya Ruhanga namuhumbisha muhango. Nikyo naneshaba notindi kwenda kuba omushabirizi ningamba bike just ninyenda ngu omuntu ankwatse nk'omurundi gumwe nanye mpame nanye ntandike kukora habwokuba nkanakozireho nimbimanya. Nibyo ndikurambira abateekiteki ba porogaramu egi nikyo ndikushaba kyonka tihariho kindi. Weewaawo newankubadde maama siri munyankole siri mukiga siri kindi ndi mukyala muganda naye ntegedde byategeezeza abagambye maama teyeetaaga kubeera nga asabiriza yeetaaga kubeera nga yeekolera yeetaagayo ka kapito abasaba busabi mwenna abali eyo yeetaaga kuba nange mbitegeera njaba challenginga mpola maama bagambye teyeetaaga kubeera nga asabiriza yenna omuzira kisaleyo ngosobola okuba nga omuwaayo ka kapito omuyambe ate akutegeeza nti alina omwana w'obuwala omwana ali myaka nga 13 ngezezaaho bitegeera mpola omwana atudde waka tasoma yeetaaga okuba nga agenda ku ssomero wenna ali eyo nga weetaaga okuba nga oyamba ku bantu bano. Enamba eri 0701 36 32 04. Enamba ey'omukwano gikozese okubeko otekeko obubakawo bwonna tugenda kuba nga tubusangako bulungi ennyo nnyini ddala era mbakakasa nti obuyambi ne bunaabuze tujja kuddayo ewa Nalongo ate tubumutwalire mu bitiibwa ebingi asobole okuba nga ayamba ku mwana we addeyo asome. Bannange omulembe guno atasomye ye ogenda kuddawa banaye tuyambe Nalongo omwana we asobole okuba nga agenda ku ssomero. Ng'olina oyinza okuba nga tolina sente ng'olinayo basponsa b'omanyi eyo yonna gy'oli ng'osogama omwana ono basobola omukwatirako nasobola okuba nga asoma. Kosa ne bana abato beetaaga amata ate ebbeeyi y'ebintu nga bw'ogimanyi ebbeeyi yalinnya Nalongo okubifuna tekimubeerera kyangu. Alina osasula ennyumba alina okulya abaana balwadde yeetaaga eddagala kutegeeza nti bukyanga balwala tabatwalangako mu ddwaliro liri awo ddene afugenda mu kaklinikhi n'afunayo obukerenda bwasobodde. Eyo nno yembeera Nalongo waffe mwatambulira. Kansuubire nti obubaka buno bugenda kuba nga bubatukako bulungi nnyo yonna gye musinzidde naye nga embeeba zaayo basa mwenna basobola okuba nga mutambulira ddala wamu naffe nga mufolowinga emboozi zino zetteekayo mu mwenna abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mu mutufudde ekyenjawulo si maanyi gaffe weewaawo maanyi ga Mukama Katonda nga Nalongo batuwadde essaala eyo etukulembere okuva mu kitundu kino oba mu kifo kino. Nsaba essaala eyo ate etambulire ddala ekolere ddala omulimu ogw'amaanyi Katonda awulire essaala ya Nalongo musobole okuba nga eddibwamu. Weewaawo sigenda kuba nga nsukkako wano amanya n'eddoboozi nsigadde nze Namwanje Irene akuume atakuumira mpe.